Kazi namukwata amatayi bwati. Balimba. Ensi ekyuka. Embeera ekedde ya bwerinde nnyo wali ku kitongole ekya EC ekya Electoral Commission era ng'amagye ne poliisi biyiiriddwa mu bungi okuziyiza abawagizi bamu na NUP eyaggiddwa mu lwekaano ku kifo kya Makindye ky'obwa mmeeya e Makindye era okumaliriza nga abawagizi be bakubiddwa mizibu nga b'ebyokwerinda tebataliza na kutaliza ababadde beesibye bendera z'eggwanga babakubye byonna tugenda beera nga tubikulaga mu ngeri y'emu enkya y'olunaku olwaleero baganda baffe baleeteddwa mu kooti Waiswa Mufumbiro n'abalala bonna ba Edi Mutwe wabula nga kooti egenda mu maaso eno omu ku bavunaanibwa amanyiddwa nga Waiswa Mufumbiro avuddeyo n'agamba nti asaba omulamuzi ono ave mu musango gwabwe kubanga asusse okubeera nga abakeereeza n'okubeera nga abongezayongezaayo fayiro ya Alex Waiswa Mufumbiro oba eyaba Alex Waiswa Mufumbiro eyongeddwako omulala omu ne bawera omuwendo gw'abantu 17 ku fayiro eno era nga kino kye kitanudde Waiswa Mufumbiro n'agamba ono ave mu musango gwaffe. Wano omusirikale w'amakomera atategeerekise busungu wajabujje wabuukidde omukyala Olivia Lutaaya n'amunyiga amabeere n'amutuga paka okumumutaasaako. Bino byonna tugenda beera nga tubikuwa ekiddiridde gabadde maziga nduulu nakwazirana mu kooti. Ddala kooti okubeera nga omusirikale asobola okukubiramu omuntu gwanga kika kirino. So nga ate era enkya y'olunaku olwaleero omusango oguvunaanibwa Rob Joel Ssenyonyi ne banne abalala balooya bakeddeyo. Omusango guno gusuubirwa omulamuzi okuwa ensala ye olunaku olwaleero. Nabyo tugenda beera nga tubimanya mu ngeri emu. Kooti y'amagye kooti maasho olunaku olwaleero omulamuzi gwe bagikwasizza lwalayidde okutandika okukola emirimu gye. Bino byonna bye tugenda okubeera nga twekkaanya awamu n'okubeera nga tutunuulira. Tugenda singa kutunuulira nnyo mbeera ki evuddeko abasirikale okuba be twandiise abasibe okuba Olivia Lutaaya. Tugenda beera nga tubitunuulira. Katukole bwetti tujje mu video. DPTV Uganda, Dawn People Television.
Embeera bwetyo bwebadde mu kooti tugenda bitunuulira. Mbaanirizaako basebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera. Nga bw'otugoberera sabira ensi yo, sabira Uganda n'akaseera keeyolekera. Nja kusaba vidiyo ogimpeere like eyakatwegattako, genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga ku mukutu guno ogw'ensonga. Nja kusaba gwe wenna alina ebizibu ebikuteeteganya, noonya Sheikh Ashraf omusomi era omulombi wa dduwa, munoonyeeko gw'alina ebizibu ebyenjawulo ku namba y'essimu gy'olengera ku screen yo esembya 711 asobole okubeera nga akuyamba. Takuba nsaasi, akozesa Quran nakulombera dduwa, ebintu bino bidda mu nteeko. Mu ngeri y'emu tutambula ne bannaffe aba Ndiga Construction Solutions, bano nno nga basangibwa wali e Lweza awo ku Ntebe Road okuliraana Nikan Resort Hotel. Banoonyeeko oyagala kuzimbira nnyumba, tandikirawo guno omwaka nga gwakatandika. Oba oyagala kuddaabiriza nnyumba yo era etuukagane n'omutindo oguliko, bakubire ku namba y'essimu gy'olengera ku screen y'SMB 222 beba Ndiga Construction Solutions, basobole okubeera nga bakuyamba mu mbeera zonna zonna. Nzikiriza tweyongere, tugenda tandikira ku EC Electoral Commission side zeno deployment ebaddeyo. Enkya y'olunaku olwaleero ku EC wabaddewo obwerinde bw'amaanyi era ng'amagye ne poliisi biiriddwa mu bungi oluvannyuma lwa munna NUP oba akakiiko k'ebyokulonda okutegeera nti munna NUP John Bosco Lusagala agenda kubeera nga agenda kakiiko kano akabuuza abaffe mwasinziira ku ki, ku ground ki okubeera nga mugamba nti ku bantu 12 abeesimbyewo ku bwa mmeeya bwa Makindye nti ffe tetulina mikono. Lusagala awakanya ne sekuwakanya yenna Electoral Commission ekikolwa kye yakoze. Era nga bw'olengera deployment bipande byamenyeddwa, njagala osokotwe ku Meya Lusagala ng'ayogera ku Electoral Commission. Bino ebigambo byabaddewo olunaku lwajjo, then tukuwaate embeera ebaddewo etuuse n'emiggo okubeera nga givuga. Soka omutwe. Kale kati ona neewuunyisiza byabakama. Mwebe nnyini baatuyita ne tutwala fayiro ezo ze njogeddeko. Okiwulira bulungi? Ne bazeekebejja. Ne batugamba emikono gino gibulamu. Ne tuddayo ne tugiteekamu. Ne batugamba emikono mugifunye era gimala era katuba nominatinge. Abennyini abatunominating abennyini bakanudda amaaso mu kamera ne bagamba tuba nominating mu butuufu tubajjeemu. Naye nga abantu abasigadde 11 bonna babadde opposition. Omu ow'NRM ye yakola ebituufu. Kati munnayuganda gwatalaba kitubeko kye tukola. Oyagala tukola mumbeera eyo bino tetubyogera kubanga twagala nnyo ebifo bino. Bannange njala buli muntu omanye ensonga lwaki tuvuddeyo twavaayo tuwagire enkyukakyuka. Tuwagire enkyukakyuka kubanga waliwo ebyetaaga okukyuka. Gwatuddewo ng'otuddewo ng'oga nti abo naye b'ebyobufuzi batukola batewe bati bo batuleekaanira bakola bati. Olunaku lwe tunaagenda emulago nga teri ddagala ng'omwana wo oba omukyala w'omwami waali bubi ojja kutegeera nti wali wetaaga okwetaba mu nkyukakyuka. So n'olw'ensonga eyo njagala kubasaba buli muntu kozesa obwongo bwo, kozesa amaanyi go, kozesa ky'olina kyonna okukakasa nti talina justice. Bye byabadde ebigambo bya Lusagala akwatidde NUP bendera ku bwa meeya e Makindye. Then leero babukeezezza nkokola. Newankubadde nga babukeezezza nkokola n'akakiiko k'ebyokulonda kalabika kaasuze bulindaala. Ennaku zino Electoral Commission erabika ekimanyi bulungi nnyo nti waliwo abajja okubeera nga balumbawo okubanja obwenkanya. Abawagizi nga wobalengeraawo
basazeewo bagende bakutte ebipande okulaga obutali bumativu no ku byasaliddwawo Simon Byabakama era embeera bwetyo bweri. Ekiddiridde waliwo ababadde bakutte flaga z'eggwanga nga bazeesibye. Bano ab'ebyokwerinda tebaagadde kumanya, babakalakasa emiggo, babawaludde, babakoze buli kimu. Njagala tulabe clip eyo then tujje tweyongereyo. Embeera bwetyo bwebadde. Kakati bwe kibanga bw'ogenda okunona obwenkanya era bino bye bibeerawo, then ojja kwesanga akakiiko k'ebyokulonda tewali nsobi gye kakola. Buli kye kakola kakikola kakimanyi. Buli kye kakola kakikola nga kakimanyi. Era nga n'amaanyi bagalina agasobola okubeera nga gajjawo omuntu. Bajjemu bonna ab'opposition ne balekamu oyo omukulu owa NRM yekka, tuwe ku ddoboozi lye katono oyo omukulu gw'olaba. Bana Makindi bonna tetwagala okusosola. We want to unite the people of Makindi under our leadership. Tukolere Makindi yaffe. Twagala kuweereza bana Makindi bonna. Baagala kuweereza banna Makindi. Baagala kuweereza banna Makindi. Si Makindye, banna Makindi gwe baleseemu. Abantu 11 n'obajja mu race. Omu n'asiga bannange kano kye bayita akalulu. Kye bayita ki? Akalulu. Anyway, njagala tuveeyoko tugende mu kooti era eri baganda baffe. Alex Waiswa Mufumbiro Achirewo Kivumbi, Olivia Lutaya, Bobby Giant n'abalala. Olunaku olwaleero baleeteddwa mu kooti. Dere ennaku z'omwezi 7 baleeteddwa mu kooti. Bwe baleeteddwa mu kooti bazze babongeddeko omuntu omulala omu, ye Mukiibi. Twabadde olunaku olwajja ne tugamba nti naye ateeberezebwa okubeera nga bagenda muteekako gwa unlawful drilling. Kakati fayiro ebaddeko 16 bwe bongeddeko ono neeweza abantu 17. Mu kuweza abantu 17 omulamuzi wagambidde nti wakyaliwo okunoonyereza. Ne bino bye bazze babagamba. Kati okunoonyereza kuno olw'okuba bongeddeko omuntu omulala kutabudde Waiswa Mufumbiro. Era bw'atyo n'asaba omulamuzi ono ave mu musango gwabwe. N'omulamuzi ono tabadde mubi n'ayanukula Waiswa Mufumbiro. Bigambo by'omulamuzi biwulikise bwe biti era nga bw'abagambye. Abadde agamba nti ensala yange yasembayo tebakkiriza nayo ku lw'ebintu ebimu bye nali mpandiise mweyenda ensala
ng'asaba nti guno omusango guveemu bafune omulala kubanga balowooza nti kyembadde nsiramu muzzemu nti ekyo everyone obuloma yina engeri gyalowooza sisobola kugaana kulowooza nga bwolowoozezza ate sisobola kubaawo sisobola kontrolinga bwongo bwo so kikkirizibwa nange guno omusango osobola okukola ki okuvaamu tulina n'amateeka ageekuusako ekyo okuva mu musango amateeka wegali etteeka weriri naye batemukyembadde mugamba batemubya nti kino kisoboka balabamwe webali basobola okuwandiika siyenze omulamuzi alisembayo abalamuzi bangi so nange nsobola okukola ki okuvaamu nemukwasa ki omulala kikkirizibwa mu mateeka tekigaana so badde mbagamba bawandikire omulamuzi omukulu owawano kijja kusoboka bw'anaasanga nti ensonga zammwe zirinamu ki eggumba ajja kusobola okukola ki kubanga n'amateeka gakirabira wala kijja kusoboka nti omuntu oyinza ogamba zono omulamuzi takola ki tantegere nange sikuva eki simutegedde amateeka gakirabira wala negateekawo neki n'engeri gy'okikolamu so mbadde mugamba that eyo option nayo weeri amateeka gange basobola okukola ki okugenda mu maaso n'ekyo bawandikire omulamuzi akitule mwana tekirina buzibu ekisoboka. Okay, kati yeye ensonga Waiswa Mufumbirwa agamba nti okusinziira ku mulamuzi omulundi gwe basembayo okujja mu maaso ge oyo byeyakola n'ensala ye biki nga Waiswa ne banne tebagisiima. Kakati ate ne kino bwe kyeyongeddeko ekyaleero kale nno kibawaliriza okusaba ave mu musango gwabwe bafune omulamuzi asobola okubeera ng'ategeera omusango gwabwe. Kino kibadde kirabikirawo nti balike basabye omulamuzi bw'aba tagenda gweremeza mu bweremeza agenda gwongerayo nga balooya we baprocesinga we bawandiika okulaba nga bakyusa omulamuzi era abagambe bawandiikire akulire kooti eyo awo ensonga ezinaabaamu eggumba bakyusa omulamuzi. Kakati bino byonna bibadde bigenda mu maaso ne waliwo omusibe atabaddeewo abadde ku Zoom abadde muganda waffe Sauda Madada. Sauda Madada tabaddeewo ye mu buntu physically. Ensonga eno abadde ku Zoom nga kwazirabira era ayogedde simanyi oba tufunye ku ddoboozi lye tuweeko tulabe eriba livuddeyo bwe liba terivuddeyo tujja kubeera nga tubawa ewalala soko tuweeko ye Sauda Madada ye tabaddewo mu buntu abadde ku Zoom. Now kakati oyo gwe bayongeddeko ku fayiro jukira bajja bakwata fayiro eyo bakwata bagamba and others kitegeeza waliyo abalala bangi be bakyayagala okugatta ku fayiro be tutamanyi baani then n'oyo Mukiibi yagattiddwako nye naye yeesimbyewo mukulembeze tuveeyo. Kakati kibadde kirabibwawo nti bagenda kwongerayo era omulamuzi adijaninze kooti n'agyongerayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwennyini 23. Kakati njagala tusooke tulabe wano we wabadde ekinyusi omulamuzi bw'amaze okwadijaninga kooti abasibe batandise okuyimba mu kuyimba kuno nga bavaayo
babazeeyo. Well, mu buteekubagiza obutalaga nnyo nti owaaye tuli bubi nnyo ate biki bali bubi, yes, but ate abali eri be balina okuwa abali eno amaanyi. Basazeewo bakoleeze ennyimba enkyukakyuka ebindabinda. Simanyi oba kino kyekibagudde omusirikale w'amakomera ayola Olivia Lutaaya, situmanyi oba yazze n'ebizibu byenga ye n'ayagala abimalire ku Olivia Lutaaya, oba kati n'ab'amakomera bakolera Mwami Museveni, ekyo simanyi. Wabula embeera awo weevudde. Bwe badijanize kooti ekizzeeko bano kuyimba, tewali Olivia Lutaaya kyakoze. Kyoyinza gamba nti ekyo ekiwala ku kisinzidde omukuba. Njagala otuwe katambi ako. Embeera bwetyo bwebadde. Ne balooya batuuse ng'ekigenda mu maaso tebakikkiriza nti abasirikale bakwata omuntu nga ekitagasa. On top of that, mu kooti
Omanyi ebintu mu Uganda buli kimu kitandika tusaagirira. Abasajja bakireeta ne mulowooza nti kusaaga. Twalaba amagye abasirikale nga bali mu kkooti ewa Besigye bakutte emmundu mu kkooti. Abantu ne bagamba ako katono ku bye bakola. Era najja wano ne mbagamba nti ekyo kye mulabye olwo kitandise. Omulundi ogwaddako kwali kukuba bantu mu kkooti era ewa Besigye ne babakuba. Kaakati eno kitandise okukula kimerera ddala. So twesabire agazeeko gabadde maziga. Ndabye Mama Olivia Lutaaya, of course, n'abalala ab'eŋŋanda z'abasibe nga bakulukusa amaziga ng'ebigenda maaso tebabitegeera. Tuweeko ku clip eyo ya nnaku nnyo. Thank you, Madam mukazi muno n'omukwata n'omukuba mwana muto abadde agenda kudduka bo bennyini be basirikale omuntu abadde alibye ne batandika omukuba badde bakuba waaki Very bad. Kale byebyo baloya batunnyonnyodde akawonvu n'akagga client waabwe oba baklayenti baabwe batuuse batya ku nzikiriziganya eno ey'okujja omusango mu maaso g'omulamuzi ono era ne babaako ne bebatulambululira. Nja kusaba tukalabe kaddakiika nga 2 kitundu then tukomewo. Ati abantu 17 twairemu state n'atugamba nti era okunoonyereza kukyagenda mu maaso mu musango guno era nga bwe basaba yakadde eddamu okumalirira okunoonyereza okwo tusooke tutandika okuwuliza omusango guno naye nga tetunagenda mu maaso kuddamu ku nsonga ya state nti omu ku basibe Alex Waisa Omufumbiro nayimiriza omukono era omulamuzi namukkiriza abeeko kyayogerera. Namugamba nti okusinziira ku nsala gye yawa ku mandato oba ku bbeere ey'obuwaze nti ye alaba nti tebalina bwenkanya mu kooti ye era ng'amusaba kimu ave mu musango gwe. Omulamuzi n'amugamba nti n'olw'ensonga eyo gy'awadde mu kooti tagenda mu maaso okubako kyakukola ku ffayiro ya leero nti Waisa Omufumbiro agenda mu maaso kwemulugunya kwe tege mu kuwandiika kuba akukoze ku lw'abalala babadde nabo mu kaddulo nti nga omulamuzi amaze okufuluma kooti ate kiwunyisizza engeri abasirikale ba prison gye beeyisizaamu mu kutulugunya abantu mu kooti ng'eseeraba ku kamera nti abantu bano abatakyalinamu kaabuntu baavaawa balowooza okwambala uniform gye kinaabafuula ekyamaanyi nti ebyo byebimu ku betugoberera nti balina okweddako nti naye buli akola okutyoboola eddembe ly'omuntu mu ngeri yonna
amateeka jamukwatako nga si prison ziyonna nga gwe ng'omuntu tugenda kukugjayo omu era odde mu kooti wenyonyoleke olwaki otulugunya abantu ng'ensi eraba ne bye bateraba lwaki obatulugunya ffenna tuli bantu tuze kola mulimu gwo ekiddako ffe tugendagenda mu maaso tuddemu okwogera ne bakirayanti baffe tukole ekyetaagisa oba balowooza nti omulamuzi tagenda bbawo benkanya tugenda bakola ekyetaagisa era omulamuzi ave musango omuntu bwawulira nti togenda muwa bwenkanya simanyi toba tolina nsonga naawe tofuuka waguma wakubira olebere mu musango guveemu abalala abalamuzi bwe bali bangi tugendagenda mu maaso era tugende n'okukuwuliza mu maaso embeera yonna bwekikolebwa mu kooti eno baagala kumalamu bantu baffe maanyi baagala kuteekawo embeera ey'okuba nti banafuya emitima gy'abannayuganda naye nze kimpadde essanyu nti aba political prisoners baffe bonna abali mu kooti bagumu nnyo era bavuddeyo okulwanirira eddembe lyabwe kubanga baludde nnyo mu kkomera ate nga kirabika nti tewali kigenda mu maaso okusinziira ku mulamuzi byakola so babadde batuufu nnyo okusaba omulamuzi ali mu musango aguveemu bafune oba oliawo omulamuzi omulala oba oliawo banaafuna obwenkanya so njagala okwebaza abasibe baffe kubanga bavuddeyo ne balwanira eddembe lyabwe olunaku olwaleero ate nga kyekiri mu makooti gonna eri ba political prisoners baffe naye ffe twagala okugamba nti nno byonna ebigenda mu maaso olunaku lugenda kukyalo biyimirire kubanga ne gavumenti eno si ye yasookawo endala zibaddewo ne zigenda era n'eno nayo akaseera kajja tuuka egende ate nga bw'olaba nti abasirikale engeri gye nze neewuunyiza twali twamanyira abasajja okukwata bubi abasibe naye leero neewuunyiza nti abasibe abakazi bennyininyini be badde bakwata abakazi bannaabo bubi nga babakwata omukyala n'akwata omusibe ebbeera kutolivya lutala n'amunyiga nga kwegamba nga alinga akwata ekyokuttale embeera eyo mbi nnyo kati ffe tweraliikiridde nti oba olaba ensi yonna ng'eraba ne babakwata bwe batyo kakati ki ekibeerawo eri mu makomera gye tutabeera bannange. Okay, kale eyo yembeera eriwo mu ggwanga yembeera eriwo mu ggwanga olunaku olwaleero mbanga nkuggyeko eyo tukyali mu kooti Ropu Joel Ssenyonyi olunaku olwajjo twakuwadde ekiwandiiko kino nga kyabadde kiva mu kooti wabula nga kiraga nti ensala ya kooti ejja kubaawo lwaleero nga 7 era nga kiyita bannamateeka baabawawaabirwa era leero babukeereza nkokola okulaba nga batuuka ku kooti naye ate babategeeza nti ensala ejja kubeera ku email. Njagala tusooke tuwulire ebigambo obweraliikirivu bungi nti okusinziira ku Electoral Commission byekola nti bakyasobola okuwandula Ssenyonyi era mu kumaaka baane musabe essaala ya Rabbi obunkenke bungi njagala otuwe omukulu oyo. Lwakyo twafunye ebbaluwa entongole ng'etuyita ate yabadde egamba nti mujje mu kuwulira omusango. Kituufu bwe twava wano twali era naffe tusuubira nti ensala eyo ejja kuweebwa ng'eyita ku mutimbagano gwa kooti oguyitibwa Equities. Naye bwe twafunye ebbaluwa eyo mu Lunyaanyimbe nga bagiyita hearing notice ate ng'eyawukana n'eyo gye twabadde tusuubira gye bayita ruling notice. Tetugamba oba oli awo eyawaaba alina ebirala byakyayagala okwongera okumera enkola kwe kujja ne wano ew'omulamuzi tugenze okutuukayo ne tutegeezebwa okuva mu kakkalabizo ly'omulamuzi nti tuddeyo gye tukolera emirimu gyaffe tulinde bulinzi ensala ejja kutuweebwa ng'eyita ku mutimbagano ogwa Equities. Ne bwe tutyo tetulina bweraliikirivu tusazeewo tuddeyo era tulinde kooti bw'enaasalawo kujjako kiyinza okuba nga kirumya oyo eyawaaba kuba yayagala alangirirwe ku bwammemba bwa paalamenti nga tagenze kuperereza kalulu.
boli awo abadde zze n'ebidduluza yewaane yeyagale tibamulangiridde era osi gyayinza okukola naye ffe obudde kyekyokka kyekituluma tujja kuddamu era tubagambe nti ensala tugifunye okay kale ye kanso Elias Luyimbazi Nalukoola ng'agenda mu maaso n'okubeera nga abaako byatuwa kakati tulinda ruling tulinda ensala akadde konna olunaku olwaleero jjukira byabakama yagamba agenda kujjamu paka ku lunaku lw'okulonda kakati ennaku esigadde in fact tulindiriya zi surprise kuba jjukira mwami Museveni yaga nti bagamba nti Buganda for Museveni niye ate talina maanyi n'abalonzi tebaliiwo kinayinza kikola atya Electoral Commission kati yeri mumukolera omuzannyo ne kooti Electoral Commission be bali mu kuzannyira NRM omuzannyo guno katufune ku Sheikh Kiti ng'atunnyonnyola ye bwalaba omulamuzi byabakama mutuwe Makindye imbyewo ku kifo mpulidde Makindye imbyewo ku kifo kya meya babadde 12 basaziza mu 10 n'ogwo wa movement bonna nga eka yalina ebisaanyizo obusagano w'ekitiibwa mulamuzi byabakama yalamudde nga 10 bonna ebisaanyizo emikono yaleeta emituufu alyo Maru yasinye w'NRM era bamulangidde tavuganyiziddwa nze kyenayiza awo akalulu ke twolekedde wamma kagenda kubaka amazima na bwenkanyi gwe amazima tugalabyawo n'obwenkanyi kakati bino bwe bibaawo nga tuli mu nnaku za mwezi 5 6 nga tulonda 15 nze ndabira ddala ng'ebigenda okuva mu kulonda obanga abinsuniddeko in other words katusubire nti ndoza naka president basobola okuddamu ne banoonyereza emikono ne bakansolinga basigadde era n'ayitawo nga tavuganyiza kubeera asobola Allah alina obuyinza teri gavumenti yonna esobola kulwanyisa kuvaako n'ewangula okuvaako tebakulwanyisa okuvaako tebakulwanyisa wali olwadde ku musujja n'owulira ng'oyagala kuzza balance bamuzaayo wange okuva mu buyinza kulinga kuzza balance wallahi balance nga yazze olina kumuta taddayo wallahi n'enkyukakyuka nga Allah yagireese eringa kuzza balance gwe owulira nga balance ajja gulawo otherwise ogenda kuzimba amadawe n'ogiruwa okakananga abali awo bonna obatatanye oyabekerumu abantu bayira omukyere n'ebisi kati okuva mu buyinza yagalagana gavumenti evaako oba yaawa oba etya nsajja omukameruni Paul Biya yakabatwala emyaka 4 mwegi ku myaka 9 mwegi yawangudde ekisanja kyabwe ekyo kya myaka 7 yawangudde ekirala abatuuse kwana mu mwezi ne kana akalulya teyalabiseko na mu campaign nga mulwadde mondeke nesekere kati obuuza mulimu obako obukubagiza omuntu baga nti nze eddala gye ntuuseeko ndi ku level ya jjajja gwe nga weekwata ku oyo kati ow'emyaka 9 abatambula ne balina kuba mu 83 88 bo bali banneyiba ne paramenti bate ne tulonda n'abakiikirira abakadde kati atukulembe baministers abasinga bakadde olwedde be batukulembera Sakibu gweno wesese okay kale
byebyo oyo gwe bayita Sheikh Chiti byonna osobola obbikola naye okugenda mateeka byonna osobola obbikola naye okugenda go mateeka. Now tuveeyo tweyongereyo ng'ennaku z'omwezi ndowooza zaali 3 nga mulumu mwezi gwali gwakumeka. Kooti ensukkulumu yalagira okugibwawo kwa kooti marsho era ne kikolebwa. Ne balagira fayiro zonna ez'aba civilian okuvaayo zigende mu Supreme Court oba Civil Court, kooti eza bulijjo. Ekintu ekyakolebwa era Besigye mumulaba ali mu kooti za bulijjo n'ebirala. Kakati Mwami Museveni yaluma ejjiiko n'avaayo ng'alaba ekikoleddwa kibi nnyo, kubanga waliwo ebintu ebyakolebwa. Mumanyi nti n'omuntu we bamukwata kati misango egiri awo egy'ebyobufuzi taweebwa bail. Mukigenderera bail tezikyaliwo. Ekyo n'okivaako n'ogamba Mwami Museveni lwaki yapushinga kooti marsho ekomewo ne batuuka n'okugulirira okuteeka ssente mu Parliament bayise ery'emmwanyi n'erya kooti marsho era ne liyita. Kasita lyayita, in fact kasita Mwami Museveni yavaayo n'agamba nti n'anyiigira abalamuzi ne baloyo n'agamba nti abalamuzi si be bafuga eggwanga. Daily Monitor newandiika by rule of law till we meet again. Okategedde kitegeeza bano buli kimu bagala kifuula ky'amagye. Kakati olunaku olwaleero mikwano gyaffe omukulu alayidde. Kakati kooti marsho njagala twala omukisa guno kutegeeza nti ekola. Kooti marsho ekola. Mbadde njagala kusooka kulaba wano then nzije njikuweeko wano katono nnyo. Kooti marsho eddiziddwawo katono nnyo okusinziira ku principal judge Jane Florence Obodo. Avuddeyo n'agamba kino kya muwendo nnyo okubeerawo nga General Kooti marsho ekomezebwawo, era ng'agamba nti kino kigenda tuyamba okuzza empisa n'okufuna rulings eziri fair mu bantu ab'ebyokwerinda. Kino nno tekikomyawo, ayongeddeko mbadde njagala okufuna okulayira. UPDF Chief of Joint Staff Major General Jackson Bakasumba says the Supreme Courts, yes, njirabye, the Supreme Courts January 31st 2025 ruling nti kooti marsho eveewo okuwozesa ba civilian. Naye kati tuli basanyufu. Bagant Anthony General and Parliament for passing the UPDF Amendment Act. He made a remarks during the swearing in Solomon of new members of the court martial. Irala yidde bamwita Brigadier General Richard Tukachungurwa. Brigadier General Richard Tukashungurwa yalayidde era ye new chairperson of the General Court Martial together with the other members take their oath of office at a ceremony presided
over by the principal Judge Jane Francis Obodo at the Supreme Court in Kampala. Antoinette General Chiriowa Chiwanuka and other judicial officers are also present. Muchiwulidde court martial kati keba kamaze okulayira kati ekola. Kamaze okulayira ekola. Court martial officially ezeewo. Tugenda kujja n'ebirala bingi. Nzikiriza mbebaze be tutambudde nammwe nti mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutugoberedde. Yenze Sajjime ndi ne Morgan Kulenzi yali ku mapeesa. Tugenda beera nga tusinkana mu mboozi ezinaabazizeeko. Sheikh Ashraf tomwerabira musomi era mulombi wa dduwa munoonyeeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo asobole okubeera ng'akuyamba. Mu ngeri y'emu tutambula ne bannaffe abandiga Construction Solutions basangibwa Lweza. Namba y'essimu yiye Sembe 222. Bakola ki? Bazimba amayumba awamu n'okuddaabiriza. Bakubireko besigika basobole okubeera nga bakuyamba. Zikiriza tukome wano. Tugenda kukomawo n'ebirala bingi. Kale